Tunuulire the brand new release gye watadde n'omukyala Vinka. Nyam nyam. Nyam nyam. Why nyam nyam? Kino oyinza kinnyonnyola otya? Nyam nyam. Nyam nyam. Nyam 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 kyakulya. Kyakulya. Nyam nyam. Mpaku kyokulya. Fiki bw'oba ogenda gondiza nnyimba zino mala tuula n'ozirowooza. Of course, that's why ennyimba zange zikola kubanga ndowooza nnyo. I'm a creative artist. Okay. Ndowooza ebintu abantu bye banyumirwa. Ndowooza ebintu ebinyumira abantu. Nyam nyam. Oli bw'akiwulira ekigambo, you know? Nyam nyam. Nga kibaddewo awo. And why is Vinka? Because tulaba nti you guys you deliver bwe mubeera ne Vinka. Like gwe mwakwatagana mutya ne Vinka to an extent tukoga nti Vinka n'oluyimba. First of all, Vinka wakabi. Okay. Vinka chikuba. And I did a very successful song with her when we were both like starting. Why not again? Yeah. So this is the second project we have. Yes, why not again? So kino kibeere kyakulabirako neri abayimbi abalala. If you make a collaboration with an artist, olimba ne lutambula bulungi kuba muba mukoze abantu babiri. Mufunye oluyimba lumu ne lukuba. Mukoleyo olulala. Lwaki abantu mubawo ennyimba endala? Can you even make an album? Okay. Yeah. Luno oluyimba tulaba mwa releasing oluyimba olwasooka. Nikiteekingamu ebbanga. And that was emyaka. Waisewo ebbanga. Yeah, waisewo time. Yes. Was it your right time okubeera nti releasing luno ne Vinka? Kwa tulaba kyatwalamuko ku myaka kasamu atuwa luli. Ate ne mmalira ne mu era kino okutwalamuko time. It's always timing kikulu nnyo. So bwe mbanga ekyo kyenkoze mu time eno kitegeeza that's how I feel. Kyempulira kyekigwana muki kyempulira kyekigwana mu time eno. I did a song and I'm like, who can jump on this song? Okay. I called Vinka. Again? Yes. So when we look at To Be Called a Song, To Be Called, I still called her. Yeah? I still called her. To Be Called, Nyam Nyam. Like, is it the same production? No, production sio, but the producer is the same. The same. Yakuwa Nyam Nyam kuliko Trapex Booming. No, kuliko producer mpya. Okay. Bamwita Trapex Booming. Very young, talented man. Then Atin. Okay. I think To Be Called was produced by Atin. Then, alone. What of the director? The video. To Be Called was shot by Aaron Swangzavin. And then this one was shot by Aaron still, yeah. Okay. So amanyi kye mwagala. Nti temwetagisa teekamu science mungi. Yeah, man. Like he knows each and everything. You guys kyemusobola okubangamu. Ekyakabi, he's good. Aaron is good. Okay. Yeah. Habula fiki. He's good. Vinka tumulaba nti guli jateeka mu kunoonya engoye ezo. Oyo muba industry yaffe ena abakazi abakabi. Era nze wensinka I relate, I connect with them musically. Okay. Yeah. Most of them. Kati n'omuyita n'omugamba munnaye bukinatuuka ku outfits ogenda kwambala bwoti. Oba ye kennyini yeerondera. Vinka is stylish. She's stylish. Yajja n'engoye ze nange nezijja n'ezange. So oluyimba for now lukola lutya? Nyam nyam. Oluyimba abantu balulidde dda. Abantu balulidde dda. Naye there is that time waliwo time wetukanga the pressure is not about how music gogenda okutabwa agenda kukola.
nga the pressure is just to make good music and put it out. That's the level gyendiko. Ndi ku level y'okuwa abantu music omulungi. Or that's just because you have a concert? Not because I have a concert. Naye already twabawaayo hit. Kati okuba hit endala si tewali nnyo kyakkakasa, tekyewuunyisa si. Okitegeera? Kisuubirwa. Now this song is just another good song. It's another big song. The pressure is not to make it a hit song, but another good song, another dope song. And it's fire already. It's hitting, yeah. Kati you and Vinka, yes, waliwo enkolagana nti you did the first song mwalukola. So kati kuluno gwomusaba oba ani asaba ani? Oba nkinyonnyole ntya? Kinnyonnyole abawagizi bajja sobola okitegeera. Tugambe nti Vinka y'omu ku bayimbi abatini benkubidde nga nze mbakubidde to jump on the song. Sijja kiyitanga kusaba. Nja kitwala olagira ssebo. Si kulagira. Nja kitwalanga kuconnectinga n'omuntu nga muconnectinga. Omuntu mba nga mukoze ennyimba olutali lumu bbiri. Mutuuka ekiseera nga mukola bukozi. Gwe waliwo kano nziruka misinde. Okitegeera? Naye wankubira nange we mukubira nga it happens. Tekirimu ku going into protocol oba biki biki. Me I called her direct and she has a record label. You get? Kati singa kwali kusaba nandibadde njogera ne management what kibiche. Think collaborating with someone hit collab eyo nekola ne single gyokoze eriwe single okubeera gyotugamba nti kati eno yesinga okubanga ekola ssente bw'otunuliramu single how kubanga nze collab actually nze collab esinga zenkoze sizifunyeemu ssente. Ate nga nina collaborations nyingi hit song naye because abantu abasinga benze nkola nabo nze ngambawo ennyimba. They own royalties on the songs. Most artists that I've worked with nze ngambawo ennyimba. So music gwenfunamu sente okusinga ye music singles and it's not only me. Kubanga collaborations muba mugabana oba oluusi oluyimba luteekamu sente n'atwala royalties n'otalufunako nnyo. But at the end of the day it's not about money. Yeah. So when it comes to promoting the song kiba kitya? Nanyini luyimba muteesa tutula ku mmeeza nga tugenda okuta oluyimba ne nkubuuza Ibula oluyimba luno lulwo oba lwange oba lwaffe. We luba lulwo ogenda luteekamu ssente era olwo owning gwalufunamu gwalupromotinga. Of course I'll also come and promote push with you but mba nkimanyi nti oluyimba luki si lwange lwa Ibula. Then oluyimba lusobola okuba nga lwaffe. Kati nze ennyimba ntini zenkoze n'abantu zenkolabetize n'abantu nga nzifunamu nnyo ssente mu royalties. So are you the one nze nga nzigaba. So are you the one who wrote this song? Yes, with yes Oman Rafi. Yes, no, ina line ze wankubira awo nengaba naye. Naye kenyini kisikyaso nziwulira buwulizi mu I'm your number one big fan. Ne bwenzuula nengane bannanga kasajja ka. Sigwayo ninga lujegere. Sigwayo. So kati promote mukwatira wamu oli wabatasaze odupo takikola okusinzira but on this song Nyam Nyam is for both of us. Yeah. Cause okupushinga mwena mwino pushingira wamu. Not only pushing. It's for both of lwaffe FMB. Kati kyekyaukana mu collaborations waliwo olimba lwolabanga lwa mimbi omu kuba olimba nga lwa abantu nga balu owninga 50-50 even going to loyalties. Yeah. Kale Sapalaso King of the East omukungu wa Ssaabasajja kikyo singa okwagala ku Palaso ba kikyo singa okubanga omumanyiiko? Kikyo singa kubanga mumanyiiko
nze kyemayi muyimbi wakabi. Fika abayimbi bonna mu industry muno okolagana nabo. Lwaki? Mbuuza. Me I'm here to spread love, man. Tuna muyimbi gwotukolanga naye akasajja oba akakazi ako. Be frank. Omanyi lwaki? Kubanga me I came from nothing. Ate kati nina kye ninawo ekyokucelebrating. Kati nzikiza yaki. Me, I am one of the most loved artists in this country. Kati know my yachi, you know me vawa. Era nze oba tonnumbye nsasulwa okitegeera. Siri wa mulugube, siri lunkana. Naye onyiga, olinga akoze ekintu onyiga. Yes, nyiga. Nnyo ate. Okola otya okujjako obusungu obwo? Because you're not this kind of person. Kisinziira. Manyi okutegeera entegeera z'abantu. Nengamba oyo wamma bwatyo bwakiraba. Kubanga mu nsi eno tetusobola ffenna kulowooza kyekimu. People will always come out nga balina different mentality oba endowooza ey'enjawulo. Ate ekirala, let's say for example oli wabanga njogeddeko ekintu nga si kituufu. In my head, nkimanyi nti ndi muyimbi wa kabi. Nkimanyi nti nina okwogerwako. Ate si birungi byokka kuba siri perfect. Kati wekiba nga kyayogedde kikyamu nsobola okukitegeera nti ye ndowooza ye nenkikyusa nenkitegeera nti oyo musiru. Ate bagamba omusiru takusiruwaza. Nomuleka n'asiruwala bibye. Nemuleka n'asiruwala bibye kuba naawe weegatta mu bintu ebyekisiru naawe oba ogenda siruwala. Bagamba abasiru ababiri ate nga bandigambye omusiru omu. Kati oluusi nolabanga it's not worth not that tetunyiiga but waliwo kyolanga it's not worth it nga tekiri worth kubeera responded to. Okay. Yeah. So nosalawo noteekawo boundary. Okay. Omukulu Uncle P emabegakawo yavaayo n'agamba nti ku music career ye alinako ettoffaali bwaguuga. Oseka ki? Ku music career yo Uncle Palasa alinako ettoffaali bwaguuga bwe liti. Ditya. Anti bwe yatugamba. Yabalimba. Nate Palasa simanyi nga mulimba yatandika olimba. Tafali litya. Yayimba pisto. Oba mbega wa bbala. Anti as in your journey. Atya. Akutaddeko ettoffaali. Atya. Akuyambye. Nedda. Kyeke ebitaffaali yantaddeko kumpagira. Aleka yampagira nga nzija. Naye kati awo kitegeeza abawagizi bange bonna babeera kaliya yange bagitaddeko ettaffaali. Asookuba nga yaliteekako nga yakola ki? Nga yampagira naye. Nothing much okusukka ku ekyo. Yakujje kawempe. Nakubuusa nagamba munnayo omuntu alina kukola bwati. Lwaki yayogera ebigambo ebyo bwe bityo? Simanyi naye. Uncle Peter mubala nga ku bantu batadde ku tofali ku music career yo. Wekuba mu kumpagira aba mwali but ekisuka ku ekyo. Ne Uncle Peter Malaga yogera. Muleete. Muleete. Ekisuka ku ekyo. Nze nkola ebintu byange buli omu abiraba. My first mulundi nasooka oyingira mu studio nakola hit kati ettaffaali lijjirawo. Naye yabyogera. Nakiwulirako ekyo ekintu nendowooza kyaku. Nendowooza kale bamu. Era mu bayimbi nendowooza kiboozibozi. Nendowooza kiboozibozi. So I didn't take because someone told me. I didn't take it serious but it's not true. Ate Palasa simanyi nga muntu alimba naye awo yalimbamu. Oyo muganda wange. Naye yalimbamu. Ate Palasa simanyi nnyo nga muntu munoomi but why? Kaliya yange erimu eriko abantu bangi abataddeko amataffaali. Ngani kale tumentioningireyo nga bataano. For starters. Abataddeko ettaffaali. Bogamba nti kati mutuufu mujja ne yange nga nzija. Ninako ono, ninako n'ono. Okusookera ddala omuntu asize oteeka ettaffaali ku kaliya yange. Ye nga mbeereddewo nnyo yenze. Okusookera ddala
omuntu asize oteeka ettaffaali ku kali yeeno yenze kati awo nsobola okumenyera abantu nga manager gwe nasooka okubeera naye ani kama Ivan nja kuleetera abantu nasooka obeera nabo bawembule then waliwo ba DJs nga bakola kinene waliwo abantu ku ba presenters nga bakola kinene naye nga asinza okuteeka ettaffaali kuno yenze kuba nze njiya byonna byowulira then noyiya n'owabali nobagaba muwulirize mubamu kati ekintu okugamba omuntu nti no wamuteekako ekisukka ku ekyo oli alina okuba nga either yakuwaayo okoba kasente n'ogenda mu studio nekubona bemeshonize tewali yakuwa kasente kati nga kyobadde ogamba ekya Palaso okiva kuwagira ogamba nti omuyimbi bano mbayambyeko olina okuba nga omuyimbi wamuwaayoko sente oba n'agenda mu studio oba nga akozesa studio yo oba nga wamuwandiikirayo oluyimba oluyimba ne lukola nga gwe walumu oba walumugulira oba nga yuno ebintu byose okolera omuntu okola ki okwamuka waggulu nga olabaani oba nga wamuwa oluyimba ne mukola oluyimba ne lukuba ne lumugattako ne kati ze owuli ajja neyange etandikira ku nnyimba Pisto okuddaawo nawona nze nkuba kyo naye ng'abantu abo obasiima fiiki mu bulungi nnyo kyovulaba mba mentioninze ne wano nnyo tulina jjo bwe twabadde ne tuwulira Rachel Ray ng'agamba se bawuliriza music tekyewuunyisa Ibra nze industry yonna entunuulidde ebbanga lyonna generation y'abayimbi bonna abasinga in my generation they look up to me and si mu bubi I embrace it and I like it. It's good. Yeah. Many artists look up to me. Okay. Yeah. Nigo kikozeetu okumaintaininga kuba munnaye bayimbi abamu abali mu regime yo tebaliiwo abamu banyaze biragalalagala abamu biki bavuddeko negwe wemaintaininze ennyimba ozikuba ki Katonda ndowooza oba omanye ennaku yo waliwo omuntu ekintu nga kyeyatondebwa okubeera kati nze kyekituufu kyendi kati newabeerawo n'abalala asobola okukulabirako naye nayagala abeere nga ggwe oba abeere ng'ekyo naye nga sikyakola ki nze ndi nze kyendi ebisa ebisinga obuukira ekintu nga mubutuufu tokiri you're not really an artist be basinga boolaba n'avaako wano kubanga oluusi aba alina kye yali anoonyaamu oba n'atakifuna oba ne bimumenya oba ne bimukaluubirira but me I've faced all the challenges and I've not given up. Why? Because this is who I am and this is all I have. This is what I can do. Yeah. Mukwano gwo George omuwulizaako yesterday. George ndudde omuwuliza lwaki ng'era bigambibwa omu ku bakomentalinga bamukuba era sikiirwa abali mu lugendo lw'olwendongo. By the way, yesterday yaliwo time yange nga ntandika. I started with him. So how come that you guys tomu communicating na kumubuzaako ali mu mbeera ki nembu kigo kyamuwulira ku musajja wa no George lwaki tomuwuliza kale no George alika ayinamu ebimusumbuwa ng'omuntu kankyogere bwenti wanga waliwo time etuuka tukula Jesse alina family n'abaana sasobola okuba nga alina ensonga zaali mu kuyitamu nga family issues. That's what I can say for now. Sisobola gamba mboba yavaako mboba anything but what I think is that alinamu ebimusumbuwa nga family issues and I'm sure he will come back ajja kudda because he's a good artist. Wakomadde muwuliza ko bokwogerako naye jamazima ndudde kubanga byambulako. Toyina simu ye esimu ye nagikubako emabegaawo nga teriiko
5th September. Ladies and gentlemen, ennaku z'omwezi nga 5 September mpita abawagizi ba Fake Fameka, abawagizi ba Fresh Boy, abawagizi ba King Kong, abawagizi ba Music wa Uganda, Lugogo Cricket Oval. Tuddayo mulundi gwakubiri. Ate nga ku mulundi guno tuddayo mu ngeri y'enjawulomu. Mwebale nnyo okuwagira ndongo yange n'endongo y'abayimbi abalala bonna. One love. Okay. Enga 5 September tuli ku Cricket Oval, Fake Fameka live in concert. Bannange mujje twekyange. Bigenda kuba biralamu. 5th September. It's gonna be massive. It's gonna be massive. Okay. Mutuwaji wabadde. Kulikayo byabadde bitya? Kyabadde kyakabi nnyo. Wabadde wanawa? Abadde ne shows banga. Abadde ne tuwa shows nga 5. From Bundi Bujo paka linyingira paka Mukongo. Paka Mukongo? Paka Kongo. Nga watabadde ensi. Kuba boda ku boda. Boda ku boda. Boda ku boda. Kulikirayo ddala. Nebaza abawagizi bange kuba mwana. Okay. Balina akensuso nze ke bansusu. Nga kuka nsuso. I appreciate that and I don't take it for granted. Okay. Yeah. So, naina okubeerawo okushaya ba B2C, right? Naina okubeerawo wabo baganda bange. Naina tour. Sibaddeewo. Naye nalabye baina Mbarara weekend eno baku Friday. Ate nange national side zeeyo nina Kabaale Ntungamu. So ngenda yitirawo Mbarara. Obudde bunaakusobozesa? Tubizanyanga. Nina driver kyasinze mu ggwanga lino. I have the best driver in the industry, so. Yeah. Like Friday or Saturday? Kimanyi Friday. Bagenda kubeera Mbarara. Okay. Kati nja kuba Mbarara nabo kuba Ntungamu Saturday, then Kabaale ku Sunday. That's another tour. That's my program for the weekend. Okay. Yeah. Twali ku Africana kushaba ba B2C. Ebigambo ne byogerwa bingi. Nti okubeera nti stage manager, and that was Bushington. Teyateekawo curtain raiser. Abayimbi abalala okubeera obakubanga basanyusa abantu, abandi baddewo. So kino abantu abasinga bakivumirira. Gwe ng'omuyimbi, what's your say? Anti fena tukola shows ne different intentions. Waliwo omuntu akola concert ng'ayagala ebeere yiye nga ye. Okabeera exclusively them. Kubanga kyekisobola okukifuula ekyenjawulo ku shows bajja bakola. You get. But nze nga nzinyuza obutakiwagira. Naye ate saagala kukivumirira. Oba okitegeera kuba simanyi. Enjawulo eriridda waawo. Obutakyagala anti nze ne bali fena tusobola okuba nga tulina intentions za njawulo mukola show, and I respect omuntu bw'akera ku makya naga ngenda kukola show yange tetwagalako nnyo bayimbi bangi kuba nabo bamanyi okutta show. Abayimbi bamanyi okutta show, ojjako ono n'oleeta stage egenda otuukanga stage y'abasajja mugirinyiridde gefudde guli guba mukolo. You have to be invited. Yeah, so nsubira kale okuyitayo kale abatini oba okitegeera nekitabeera open ate nekitabeera nti tewali muyimbi aweereddwa opportunity. Kuno tekwali kuba kwaliko jasse balina nabo kolabozi. Tebafune bayimbi bano bali independent nti oba munnayi tufunye Green Daddy yazze n'ayimba, tufunye Shakira bintu bya concert bizibu. Bintu bya concert bizibu. Nze sijja kudda wano ntandike ku discussion nga show y'abayaayi. Wanange kennyini mbadde ne concerts ebintu ne bitatambula bulungi. Manyi nti no bisoboka mu shows. Oluusi ebintu ebimu biva getting out of your control. Oluusi nga producer gwe nga intention yo ndala ne producer yiye ndala. So stuff like that it happens. Bibeera mu concerts. Lwaki bo baaganye waabwe okubanga bateekako abayimbi ab'enjawulo? Basobola okuba nga tebaaganye nga bwe nkugambye ku lunaku olwo. Olunaku lutuuka nga mind yo ne focus yo olowooza kuyimbira bawagizi kubanga pressure eri mu kutegeka concert
nene ojjako obuvunaanyizibwa obumu n'obukwasa ttiimu nga bw'ono ogamba nti ono yakola production yabeera n'obuvunaanyizibwa obwo kati yasobola okuba nga ebintu yabikoze atya yabikoze bw'ati it happens yeah. So kino kyogerere mu perspective eyiyo gwenga gwe atiifu nga show yiyo kyandibadde kitya kati si yange let's assume kale nze nkozeeko shows muzirabira abantu bajja ne bayimba okay. Yeah. abantu bajja ne bakola ki ne bayimba bwe kinyuma okay. guba mukolo naye teguba gwoweka kubanga ne kutegeka sho tobeera bwomu era sho abagikola babeera the media abayimbi mikwano gyo abayimbi n'abato the tiktokers like ogata the buzz ogata energy y'abantu bangi so ndowooza era ne mu kujaguza mulina kujaguziza wamu okay. yeah.